3:6. Amen. Bakolinsi ekisooka 3:6 gambye nti nze nasiga Apollo n'afikirira naye Katonda ye yakuza. 7 kale bwe kityo asiga ku kintu newankubadde afikirira wabula Katonda akuza. Naye asiga n'afikirira bali bumu, naye buli muntu aliwe bw'empeera yeye ng'omulimu gwe ye bwe guliba. Kubanga Katonda tuli bakozi banne, muli nnimiro ya Katonda, muli nnyumba ya Katonda. Haleluya. Amen. Tuli bakozi banne ba Katonda. We are fellow workers. Kubanga tukolera wamu. Because we work together. Katonda kyava atwesigisa ebintu. That's why God entrusts his things in N'atufuula us. abawanika b'ebintu bye. He makes us treasurers of wisdom. Tuli bumu mu bwakabaka bwa We Katonda. are together in the kingdom of Naye God. jjukira atugambye That remember nti he has buli told muntu us alisasulwa ng'empeera ye that bw'eri. each person will be paid as he works. Kati gw'oyagala mpeera ntono oba nnene. Now do you want a big reward or a small? Oyagala mu biseera eby'okugabana ofuna otya era okoze otya. How will you need to be rewarded in the Kubanga kingdom? tulabye asiga. Because we've seen Tulabye afukirira. someone who Naye ate plans Katonda the yakuza. but it's God who Ku makes nkomerero it. tugabananga buli omu bw'akoze At the ekye. end, we always get shares as Kati how we owooluganda work. fuba okulaba ng'ogabana ekisinga Now, brethren, obulungi. try to see that you get a biggest share. Kangeze kati wano ku kanisa we tuli. Let's give an example of the church as we are. Emirimu mingi egikolebwa wano. There are many works done here. Buli omu Katonda abaako kyamusuubira okukola. Every person, God expects something from you, Tusobole okugulumiza erinnya lye. that you may exalt his name. Naye ffe tetumuddiza nga bwe kitugwanira. But for us, we fail to give back to him Mirundi as egimu we tulaba boogera ku bya sente n'olaba nga abakumazeeko many emirembe. times whenever they speak about money, we feel that they are just taking away your freedom. Bwe tuzimba ekkanisa, If you build a church, Katonda waffe yagulumizibwa. it's our God who is always Era abantu exalted. bangi balokoka olw'ekyo And many people even get saved because kubanga of balaba that. Katonda. Because they see God. Haleluya. Amen. Naye kati bwasukkulumya olw'okugaba. There are some people whom God exalted because of giving. Olw'okuwaayo kwabwe. Because of their giving. Tulaba Tabisa mu Bayibuli. We saw that beside in the Bible. Tulaba Koloneriyo. We see Cornelius. Naffe tuyige. Let's also understand. Kubanga Mukama ekyo kyatwagazisa. Because it's what God. Buli lw'owaayo mu nnyumba ya Mukama oba oyimusa Katonda. Whenever you give in the house of God, you Ate naye mu are biro ajja kuyimusa. and he'll lift you up in the Ekyamazima season. oyinza okuba toyina ssente. For sure, you may not Naye have omuyembe money, gwo oguli mu luggyaalo ogwengera. but the mango tree which is in Gusobola your okuyimusa home, Katonda. it can lift up Ne God. bw'obuleeta wano makebini abitunda wano era ne bivaamu ssente ne zikola ku mirimu You gya can bring Katonda. it here and get and they sell it. And Obwakabaka bwa Katonda bukola butufu emirimu mingi egikolebwa. there are so many works being done in the kingdom Naye of ekyo God. ky'olina kye kigenda okugulumiza But Katonda. the thing you're having is the one Oyinza which is okuba olina going to ebijanjaalo exalt God. byewakanoga nze sirina ssente. You may be having your beans at home and say that Ebyo you ebijanjaalo may by'olina mu nnyumba yo bisobola era okugulumiza the beans you're Katonda. having in your house can still exalt God. Tabisa tulaba nga yatunganga amasweta ng'abatungira abantu engoye. We saw that Bisa sewing sweaters for Mu people. bikolwa by'abatume 9:36. Naye tulaba nga mu ekyo Katonda yamuyimusa. But we see God lifting her up. Tetulabako nti yawangayo ssente. We don't see her giving in money. Wabula ekyo kye yalina kye yakozesanga okuyimusa But obwakabaka she bwa just used Katonda. what she was having to lift up the Owabulanga kingdom naawe of God. kozesa ekyo ky'olina. Brethren, you also use the thing you're Ekyo having. ky'olaba ng'ekitini. The thing you see as if it's small. Katonda ajja kukyongera akajja kigaziya. God will multiply in Era it. ajja kikuweeramu omukisa. And he will bless you through Ate it. jjukira era ajja kukugulumiza. And remember, he will even exalt you. Haleluya. Amen. Abooluganda twemanyize ng'okola ekigambo kya Brethren, Katonda. let's get used to doing the word of God. Tutambulirenga mu kigambo kya Let's Katonda. always move in the word of God. Oba kigamba kuwa kimu kya 10 kiwe. If it says to give the Oba tithe, do kigamba it. siga nsigo gisige. If it tells you to give in a Ekyo kye seed, do kikugamba it. ky'oba okola. Do
whatever it tells you era to Mukama do, abajja kikuweeramu omukisa. and God will bless you through it. Naye buli lw'ova ku kigambo kya But Katonda whenever you abandon the word of God, obeera tojja kulaba mukisa. you will not see any blessing. Bayibuli yatugambye nti asiga ebingi era akungula The bingi. Bible told us that he who sows Kati owooluganda wulira ng'osiga bingi osobole okukungula now ebingi. brethren, think that you reap many, that you sow many, that you may even reap many. Tulina okubeera abawanika abalungi. We have to be good treasurers. Tulina okubeera abeesigwa. We have to be faithful. Tuleme okubeera waliwo abasajja mu Bayibuli be nasomyeko baatuuka n'okutta omwana wa mukama waabwe. Mukama waabwe yabalekera olusuku. There are some men whom I read about ne beeyagaliza bingi ne batuuka n'okutta their omwana master we. has entrusted the plantation Kati to tuleme okubeera ng'abawanika abo the abali. son of the master. Let's not be bad treasurers. Tutuuke okuva maaso wa